Warahmatullahi wabarakatuh. Isima mukwano gwo. Nnyo. Sandize wali ondabye kuziika kuli Waramiti bukyobaawe ebbanga ly'ommanyidde. Nze sitera kuziika. Naye olaba nzo ziika Jajja Ichuli alhamdulillah. Badula koza kiki tuyiga mu lwaliro. Wabula tewali kya kuyiga. Waramiti. Kubanga twandisabye justice kije tugenda osaba Waramiti. Abasajja kale nganze ekinnuma. Neteeka mu kituluba kati nganze maama w'Ichuli. Ichuli baamusse bubi. Ne bamutta mazima ya Rabbi yafudde talina na liiso. Ichuli tabadde muntu mubi. Nze nayogera naye wiiki ewedde. So siina bigambo byampeddeko gwe kyoba omanya kyensaba gavumenti basooke ba arrestinge driver. Gavumenti ngisaba bakwate driver eyabadde avuga Jajja Ichuli byonna nga bikyali awo. Nsaba gavumenti ekwate driver tutandikira awo. Tetwetaaga justice gwe batagenda tuwa naye driver bamukwate. Waramiti oli muganda wange. Asasini ajja okuba amasasi. Ebeera ambush. Mwenna bali mu mmotoka ebatwaliramu. Driver n'afuna n'amannya gagenda ku poliisi. Ani yatutte essimu ya Jajja Ichuli? Kale tuli bamenyefu twatidde nze natidde nnyo. Wakoma kwogera dina Isma. Munaku zaila tuli kadilo mu kisibo, munaku 10 esembayo mu kisibo twali tugenda laba abasibe. So nakoma okwogera naye wiiki emu n'ekitundu emabega. Mbadde njogera naye nkola naye nga ku Victoria tufuna buddiiru obimanye eby'e Kampala. Kala nnumye. Katudeyoko katulabe ku bifaananyi n'abamu ku bazze olunaku olwaleero ate batuddeyo mpola mpola.